eddakiika 26 zokka ezakayita ku ssawa 10 ezakawungezi k'olunaku olwaleero tongera okulozaaza abaana ba P7 ebibuuzo babikubye olukumu mutwe olunaku olwaleero nga bulijjo bakedde mu sayansi ku makya era gwe basembyeyo n'ekibuuzo ky'oluzungu tubayozaayoza basiniya fo bamu babimaliriza dda n'abalala bakyabikolera ebisembasembayo ate abasiniya 6 ati be bakigendamu lunaku lwakuta negenda ba briefing kati kino kigenda eri abazadde emmere gy'obadde ofumba manya nti kati abaana bazze beyongeddeku okulya kugenda kuba kw'amaanyi. Jeremaya nga bwe tuba tusoma mu bino ebibuuzo nga tetunatuuka P7 nga tukola ebibuuzo bingi bo lwaki bakola bina aba P7 bakola bina lwaki ate nga tusoma monko we mwasomera mwakolanga bimeka sebo wakolanga RC ono zeddiini si ala iba mugatta mu gundi bamuyita ala iba mugatta mu SST bajje babigattagatta mpaka mu biwera RC yaliwa si ala iba ate moko amoko nawe bino yebage okugezesa katuna bagenda mugundi mpiero tugenze ku mango shade lunaku lwaleero lwakubiri tuli mu sanitation week sanitation mbona kulajo betu abagambye wiki ya buyonjo katwabadde tuli nnyo ku ngogo zitereka ebicafu ne mutamanya ne munywa amazzi agali awo olunaku olwaleero tubadde nnyo mu bitanda wansi wabyo ebitanda bitereka kafaakunayi era tugenze mutuuze ku mutuuze kitanda ku kitanda wansi tujja obuli kafaakunayi ali obubaketi bane ebintu biri wansi obubaketi amagumba g'enkoko za Christmas ezaddi neddi wansi w'ebitanda gye gali tulina panti gye tusanze nayamerako n'obukuku enki panti mutegedde mutya wansi w'obutanda tubadde tulongoosa fenga tubyenyigidde gwani agambye nti ebadde nkyafu oba ebadde ejjasi ebadde yalwayo wansi bwendooso linaatamanya n'owulira nga nkyafu nemerako n'obukuku sitoki zitemuzisande genda bibaddeyo nkugambye mmenya ekindeketi gwe tusanze oba akabaketi kamazeeyo myaka akabaketi nga kaliko enkonge n'ekitengejja ak'omusulo kabadde kagendagendako n'ekitoogo kaliko kitengejja n'ekitoogo kibadde kijja